Konja. Omulimu gutambula kyo oyinza okugamba abantu. Just kwebaza bwebaza. Anko Calvin Kayanja kyatukoledde waddeyo trip z'emmotoka z'amabloka 2. Nze nabadde comfortable nnyo ne mansion yange eno. Twagala mansion entuufu. Ekyabadde kinfudde comfortable ennyo nti nabadde nzize mu bulamu obutuufu. Va mu buli bwe twerimba ng'obulamu bw'olimu bw'aba nno, obulamu bw'olowoozaako nga ate bwe weeteekamu. Okategedde? Kati nga nze nzize mu bulamu obutuufu bwe ndaba nti ssente ze nnina zisobola kukola kino. Okategedde? Nenfuna essanyu kuba kakati nabadde mbibalabalamu nti emyaka gigenda, obulamu tebubeerera, busobola okukyanga obulwadde bukusudde wansi kale obanga ofudde. Naye abaana bo bobozadde banagenda wali mu kalina gy'obadde opangisa kuba yesi kalina esobola eyebbeera ng'ekuweesa ekitiibwa ne bagamba omuyimbi asulamu eri kalina naye nga kalina ya Land Road. Obwiki womala okufa ne bakuteekayo mu ttaka abantu bajja kwetemaatema byongera bulijjo. Kesi nzagiguze biki malolo njagazimba. Bino ndabira ku bibaddewo, ndabira ku bituuse ku balala abali mu bulamu bwe. Abaana nja baweerera namwandu anakola bwa. Babyetemanga awo n'agamba abaana nja baweerera namwandu nja mulinyisa ennyonyi ogenda olaba bonna beyeetemo yamba tabayambye ayambye namwandu. Ate ne namwandu amala omufunamu kyayagala era naye namudampingawo. So kati wena bitunuulidde nengamba bwe mafunye omukisa nenkwata akaseera waliwo twakayanamuko ne manager ono nga mugamba manager akasente kano tetukapangisaamu nju akasente nze kanfunemu nze kanzimbemu era natolokayo butolosi nasooka akiwakanya naye mukama mulungi ku last moment tumaze ne twaguliyinga kakati ate ku mansion eno kati ate mansion irabaweerese n'omukisa etandise okuggulawo emikisa emirala nti buloka oba kati manager olaba singa kyazimba mansion tebalaba nti waliwo obwetaavu. Okategedde ekyokubiri singa kyazimba mansion nengula buguzi poloti nenjireka wano kati yiyo osanze batandise ate okugikola ki okugikutulako abalala abagula poloti wakati mu kuzimba oli akusikako nankani ebigere nga 3 n'oweeri wakusikako nga 3 n'oweeri kitegeeza oligenda okujja otandika okuzimba nga baamalawo. So kitegeeza kino kye nakola boy kinyambye ebintu bingi. So njagala kwebaza papa Calvin Kayanja era nze Calvin Kayanja kati nkulabanga muganda wange naye nga tonnafuuka kyendaba ekibulayo ofuuke muganda wange ndowooza kuleka mukulembeze n'olekera omujjonkera ekyo kyo ndikikugamba mpaka wendi walayi buli wemba mu bizibu eby'amaanyi bannayuganda abasinga okunwanirira mukadde akazibu omunigo ono tanwanwanirira naye ate wamala buli we mulaba ng'ali ku TikTok oba ku social media nga jjonkera omukulembeze mpulira nga nfumita omusumaali ku mutima kubanga kati olaba omukulembeze olaba Kyagulanyi newe bukya tugeze nange nga wendi wano nga simwagala mu byayogera ne byakola alinayo baataasa bajjajja bange be nalekeyo mu kyalo kati kitegeeza nze newe mba simwagala nganze mu struggle gy'alimu alina abantu bange bannyambira yadde tabatuukako nti atuuke we babeera naye mu ebyo byakola alina byagezaako okutwaliza omuntu baagala nyenga omuntu naye byakola nekyagezaako teekawo. Yes. So kati era Calvin we buli kyanotandika okuwaana Kyagulanyi mansion tojaji walayi nja kuwaawo n'akazigo onsabye bulungi ne munnayi mulimu abongoma kati ensonga zo gozirambise bulungi ne kati eriyo abaleeta obusungu nakuwemula buwemuzi ng'era nange bwenkusaba nga sikkase nti gye n'omuwoozi kayine Lugavu ate wulira wogamba nti tuleete gye n'omuhoozi naye afugemu then ensi tugikyuse bukyusi tugaye nti eno si Uganda tugaye nti Saudi ebyensikirano Uganda Kingdom ekyo kyoba olwana yebe endowooza gy'okyuse okuva mu nze naye nga nange kwe kusaba kwange sikugaye nti kyoba okola netandika okumulowoozaako omusembeze mu mutima gwo.